Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Nkulamusizaako omulabi wange owa 3 ABN TV. Yeebazibwe nnyo Katonda waffe abukeesezza n'obwolwaleero. Nzikiriza ddala nga Katonda akukoledde obulungi obutenkanika. Weewaawo newankubadde nga nzikiriza nti era eriyo abayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo. Era nkusaasiddeko nnyo gwali eyo nga teweewulira bulungi. N'ate nkuzzaamu essuubi nti Katonda waffe afaayo, ojja kuba bulungi. Omwagalwa nzize okukulemberamu mu pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya. Era nga si mulala nnyo agenda okukulemberamu amannya nze Josephine Kateesigwa okuva mu SDA Church Doha. Nsaba Mukama akumpeera omukisa nga tuyigira wamu. Katwewombeeke tuweeyo okusaba olw'ekyokuyiga kyaffe. Katonda waffe omulungi ssebo tukwebaza. Kubanga okkiriza nate olwaleero tukeese. Tuli ba mukisa okubeera kwabo abalamu Mukama abakyasomuka omulamu mu nnyindo zaabwe. Taata waffe omulungi, sonyiwa obutali butuukirivu bwaffe bwonna obulabise mu maaso go. Otufuule abaana bo abasaanidde okwogera ku linnya lyo nga weewaawo otusaanidde. Tugenda okubaako kye tuyiga. Ebigambo bino gwe wabiwandiisa. Leka Mwoyo Omutukuvu ajje atuluŋŋamye tusobole okubitegeera. Oba oliawo bibeeko ababyetwalira bibeere eby'omugaso gye bali olw'okuteekateeka obulamu bwaffe ffenna olw'akabaka bugenda okujja. Kwe kusaba kwaffe n'okwebaza nga tubisa mu linnya egganzi ly'Omwana we Yesu Kristo era omulokozi waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti ekitabo. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira luvudde mu 2 Timotheo essuula 4 olunyiriri lwa 13. Nsaba okwata Bayibuli yo obikule nange tugendeyo mu 2 Timotheo ssuula 4 n'olunyiriri lwa 13 tulabe bwe wagamba. Kansubire nti otuuseeyo, bw'oba tonnaba okutuukayo nsaba ndukusomere nga bw'owuliriza. Wagamba bwe wati: ekyambalo kye naleka mu Tuloowa ewa Kapo bw'oliba ng'ojja okireeta n'ebitabo naye okusinga biri eby'amaliba. Ebigambo bino biwandiikibwa omutume Pawulo nga biwandiikira Timotheo ng'amugamba nti amutuma ebitabo bye ng'amugamba nti bw'oba ojja ondeetera ebitabo byange tobyerabirayo ebiri mu Tuloowa ewa Kapo bw'obanga ojja tobyerabirayo. Omuwandiisi agamba nti wakati mu kuwulira obubi ennyo okuzuula amakulu g'okukkiriza kwange mu Katonda neesanga ngenze mu kkanisa ey'obutuukirivu omulokozi St. Saviour's Church eri Elmerege Island oluvannyuma lw'emyaka mingi egy'okugezaako okutegeera kye nayigirizibwa mu buto. Nalina essuubi ddene nti ndimala n'enzuula eky'okuddamu eri obulamu obw'okukkiriza mu Katonda. Omuwandiisi atulaga omuntu eyalina okwegomba oba eyalina ekiruubirirwa kye eky'okunoonya Katonda ng'amaze ebbanga ddene nga yeebuuza wayinza okusanga Katonda. Nagezaako n'okugenda mu kyaki gye batulaze wano eya St. Saviour's Church ng'alowooza nti asobola okusanga eyo Katonda. Naye
ekyennaku omuwandiisi bw'atulaga wano wansi agamba nti nafuluma ekkanisa wakati mu kusinza nga mpulira ddala mpeddemu amaanyi nenfundikira nti ndabika sirisisinkana Katonda mu ngeri ey'amakulu nga ntambula wakati mu lugendo okutali bantu. Enkya ey'oku Sande natunuulira obwengula n'ensonga olunwe ku kitundu kye natwala okuba eggulu. Nenjogera waggulu nti siriddayo mu kkanisa okutuusa Katonda ngondaze amazima obambi. Wali obaddeko mu mbeera eyo naawe nga olina okuyaayaana ku mutima gwo okulaba Katonda naye n'obeera ng'olinga atamulaba oba oli awo olina okusaba kw'osabidde ebbanga ddene naye ng'olinda Mukama Katonda akuddemu naye ng'olaba takuddamu n'ogamba naye oba Katonda gy'ali ddala bw'abanga gy'ali lwaki tanviirayo n'anziramu. Omuwandiisi ono bambi atulaga omuntu eyeefaanaanyirizaako bw'atyo eyalina okuyaayaana ng'anoonya okulaba Katonda n'agezaako okugenda wano na wali asisinkane Katonda oba oli awo ekirooto kye kye yalina kituukirire. Tugende mu maaso. Agamba nti siriddayo mu kkanisa okutuusa nga Katonda andaze amazima. Naawulira omugugu. Ekyamazima nagezaako okuzuula okukkiriza okulina amakulu naye ekyamazima nennemererwa. Kaakano obuzibu bwa Katonda bw'abanga yanjagaliza okumanya amazima agakwata ku kukkiriza n'obulamu obutaggwaawo ne Yesu ne Bayibuli yandikindaze obambi. Omuddu wa Katonda ono afuna okwemulugunya n'agamba naye Katonda nga nkunoonyezza naye nga sikulaba ddala bw'obanga gy'oli lwaki tonneeraga ne nkulaba nkoze kyonna ye alaba akoze kyonna ky'asobola naye alaba Katonda tamwebikkulira tamweraga agamba nti Katonda nedda olimba neeraga nange nsobola okukola ki okukulaba kubanga nkunoonyezza ebbanga ddene. Omuwandiisi ayongerayo n'awandiika nti nga nzizeeyo mu nnyumba yange eyali e North London nasangayo ekitereke ekinnindiridde emyaka 8 emabega eyo. Muganda wange wayini yali yampa ekitabo ky'olutalo olunene. Natandikira mu nnyanjula naye ne seeyongerayo kusoma. Agamba nti nga wayise emyaka 4 oluvannyuma nampa ekitabo ekyokubiri. Natandikira ku mukka ogusooka kyokka saagenda wala ne nkiteeka wansi. Emyezi mitono emabega nali nasaba muganda wange bw'abanga amanyi we nnyinza okuzuula ekitabo ekyo mu London. Nagendako ne mu Charing Cross Road mu kiseera ekyo ewaali wasangibwa buli kitabo ekyasomwako. Agamba nti labanga kiri awo ekitabo ekyokusatu eky'olutalo olunene. Era olw'okubanga mu kiseera ekyo saalina mulimu nafuna obudde obukisoma. Bwe nabadde mpita mu ky'okuyiga kino bwe natuuse ku ka statement kano kampadde nno okusoomozebwa kuba kusoomozebwa kusoomooza.
bwe yawandiise nti olw'okubanga yali talina mulimu yafuna obudde obusoma ekitabo kino. Wali okirowoozezzaako nti sometimes Katonda atutunuulira nga tuli bize nnyo mu mirimu gyaffe, kwegamba tuli bize nnyo mu bintu byaffe, nga tolina na budde busoma kigambo kye, tolina na budde busaba, kwegamba tolina budde bulowooza ku Katonda, tolina budde bukola mirimu gya Katonda. Katonda n'akutunula n'agamba omwana wange ono n'agenda mu kubula, n'asooka akuggyako ekyo ekikufudde bize osobole okufuna obudde obumuweereza. Ntunuulira ng'omusajja ono bwe yayogedde nti olw'okubanga yali talina mulimu yafuna obudde obusoma, n'enzijukirira ddala ebiseera bye twalinga kanjogere nga nze bye nalinga nga ndi bize nnyo mu mirimu gyange nga n'obudde ekyamazima sibulina, naye bwe natuuka ng'omulimu gweddewo nga sikyakola neefuna obudde bungi obw'okusoma ku Bayibuli, okusoma ku kasisimuka, gamba neefuna obudde obukola ku mirimu gya Katonda. Waliwo Katonda lwayinza oba oliawo okukuggyako ky'olina ekyo ekikufudde bize, bwe guba mulimu n'asooka gukuggyako osobole okufuna obudde obusoma ku kigambo kye, osobole okufuna obudde obukola ku mulimu gwe. Wali okirowoozezzaako? Kati nno nga tekinaba kutuukako muganda wange ne mwannyinaze, Katonda kusooka kukuggyako omulimu ogwo gw'olina ofuna obudde obumuweereza, osobola okukikola ng'okyagulina n'otolinda Katonda ate kumala kuteekawo mbeera ng'osobole okufuna obudde obukola ku bya Katonda, obusoma ku kigambo kye, obusoma ku bigambo eby'Omwoyo Omutukuvu, obusoma ku bitabo ebyo ebirimu ebigambo eby'amawulire amalungi ag'obulokozi. Tweyongereyo tulabe omuwandiisi kyayongera okutulaga, agamba nti nga kwotadde ebyafaayo n'obunabbi, nazuula omulokozi gwe nali nnyinza okwetwalira mu mutima gwange olw'okukkiriza. Tugamba tutya abooluganda nti amiina, kubanga tulaba nti wakati mu kuba nti omuntu ono yali talina mulimu n'afuna obudde obusoma ekigambo kya Katonda, bwe yasoma ku katabo k'olutalo olunene yafuna omukisa ogwetwalira obulokozi. Tetugamba nti weewaawo ekitabo eky'olutalo olunene kyannuŋŋamya okutuuka ku Bayibuli, omusana omutono nga gunsongera ku musana omunene, era obulamu bwange bwakyusibwa. Haleluya! Omuwandiisi agamba nti era ne mu tekinologiya addukira mu misinde egya waggulu ennyo mu nsi, ebitabo bikyalina amaanyi okukyusa obulamu. Oyinza okufuna ekyokwebuuza nti weewaawo webanga ebitabo bikyasobolera ddala okukola amakulu mu bulamu bw'abantu ne bakyuka okwetwalira Yesu Kristo okuyita mu bitabo, gwe nga gwe kikuwa kyakuyiga ki? Weebuuze ku bitabo byonna ebirimu amawulire ago amalungi agakyusa omuntu okwetwalira obulokozi. Wali owaddeyo muntu ki ekitabo ekyo ekirimu amawulire ago? Ebitabo bingi nnyo omuntu byayinza okusoma n'ategeera Yesu, naye gwe okyebuuze nga nange bwe nkyebuuza mu bitabo ebyo ebingi bwe bityo, kitabo ki kye wali ogabidde omuntu ng'ekigendererwa kyo oyagala omuntu oyo yeetwalire Yesu Kristo?
tulabide ddala nti ebitabo bikyakola amakulu newankubadde nga tuli ku mulembe gwa tekinologiya oba oliawo abantu balina ebyokukola bingi abantu oba oliawo tebakyalina na budde busoma bitabo naye ate wakyaliyo abo abakyalina obudde obwo era nga singa obeera omuwadde ekitabo ekyo kisobola okukola amakulu kisobola okukyusa obulamu bwe n'akisoma n'asobola okutegeera Katonda ne yeetwalira obulokozi. Kati gwe nange omuwuliriza wange weebuuze wekka ng'oli awo mu mutima gwo ogambe nti ku bitabo ebingi by'oyinza kwegamba ku bitabo ebingi ebirimu amawulire ag'obulokozi wakagabayo bimeka? Olina omuntu eyali ategedde amazima nga gayise mu kumuwa ekitabo ekyo asobole okwetwalira obulokozi? Oba si byoliko olinda abantu balala oba oliawo bekikwatako? Simanyi bekikwatako naye nzikiriza ddala nti nze naawe kitukwatirako ddala. Mukama Katonda nsaba akusaasire nga nange bwansaasira. Bw'oba obadde totwalanga budde kulowooza nti ddala ekitabo ekyo kisobola okukola amakulu manene mu bulamu bw'omuntu n'okikwata n'okimuwa, obanga obadde tokirowoozangako nkusaba otandika okukirowoozaako kubanga tulabide ddala nga kyakola enjawulo nnene mu bulamu bw'omuntu ono eyeesomera ekitabo eky'olutalo olunene n'asobola okutegeera Katonda. Nzikiriza ddala nti naawe tekiriimu setaani bw'ogulayo ekitabo ekimu oba ebiri oba ebisatu oba ebimeka ku bitabo by'omwoyo w'obunabbi ebingi n'oba ng'osobola okukikwata n'obaako gw'okitonera n'asobola okukisoma n'asobola okwetwalira omulokozi. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'okirowoozaako ekyo. Tiweewaawo nja kusaba tufundikire ekyokuyiga kyaffe nga kikyali mu matu gaffe. Tuweeyo okusaba oba oli awo Katonda atuwe mwoyo atulungamye atwagazisa atuwe amaanyi tusobole okukola omulimu gwe okuyita mu bitabo bye tuyinza okugabira bannaffe. Nsaba weewombeeke wooli awo tuweeyo okwebaza. Oli mutukuvu Katonda waffe ajudde ekisa n'okusaasira. Tukwebaza Mukama kubanga okola omulimu ogw'enjawulo mu bulamu bw'abaddu bo n'abazaana bo mu ngeri ez'enjawulo. Tukwebaza Mukama kubanga okozesezza abaddu bo n'abazaana bo okukola omulimu gwo mu ngeri ez'enjawulo. Mukama Katonda waffe sonyiwa obutali butuukirivu bwaffe. Otunaaze Mukama tufuuke abasaanidde okwogera ku linnya lyo nga tusaanidde. Tukwebaza Mukama olw'abaddu bo n'abazaana bo b'okozesezza omulimu gwo. Taata n'apo abapadde tebannaba kumanya butabe bayinza kukola mulimu gwo okuyita mu bitabo. Mukama tukusaba obasaasire. Tuwe mwoyo omutukuvu Mukama atulungamye mu byonna bye tukola. Tusobozese tuwe amaanyi tusobole okukola omulimu gwo mu ngeri zonna. Tuyize ne tulaba nti ebitabo bikyakolera ddala omulimu gwo Mukama newankubadde nga tuli mu kiseera kino ekya tekinologiya. Mukama tusobozese tusobole naffe okufuna ebyokuyiga mu bino ebyokuyiga by'otuwa tusobole okubitwala si kubisoma kokka wabula tubitwalira bikyuse naffe bikole enjawulo mu bulamu bwaffe tukyusibwe. Tuwe amaanyi n'amagezi agasobola okukola omulimu gwo mu ngeri zonna. Bwe tuba nga twetaaga kugula bitabo Mukama kubigabira bantu katubigabe. Tugabirire wonna wekyetaagisa. Tubeere mu mbeera zonna Mukama kubanga wootoli ffe tetweyinza naye gwe bw'obeerawo Mukama buli kimu kisoboka. Beeramu naffe Mukama. Ebigambo bino bwabaayo omuddu oba omuzaana wo Mukama abiwulidde. Kwegayira Mukama kabikole enjawulo mu bulamu bwe asitukire wamu okukola omulimu gwo.
bwe tusabye n'okwebazaamu n'okwegayirira nga tubiisa mu linnya egganze omwana wa Yesu Kristo era omulokozi waffe. Amiina, amiina. Nsaba Mukama akumpeera omukisa nate tunaddamu olundi. Beera bulungi, weeraba. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.